Tutuula tusome egguse era mbaniriza abanywanyi. Tugenda soma akatabo kaffe Nketta mu bizinga Edward Namutete Kawere ke yawandiika. Tuli ku ssuula ey'okusatu abajambula bandika esseke era nga tetwagimalayo ku mulundi guli we twagikomya we tugenda ogitandikira wennyini ate tulabe butya bwegenda okuwunzikamu. Nze muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde. Nsiito osanga yeesegako kubanga yabuuzibwa enkangu gye yalaalaga era n'alagirwa awanike ettaala balabe bulungi. Baali kati nno bakikiitana era nga batitiibana na nneebajjo ezaali ziyaliriddwa wansi w'ebikunta mpozzi ez'okuntugisa n'okuntugumbula. Omukyala yalagirwa abaviire balyoke banzikakkaneko era ne bakkaanya olw'ebajjo olw'omu bulago n'olw'omu kifuba lwe baba basooka okunyuunyoola n'okumiima. Naye nno basajja bannange mu kino baali balimpi. Bose bwe baali balowooza nti bajja kukkiriza nze mbunze nja kukkiriza okufa nga seerwanyeeko. Baali balimpidde ddala. Baba bakyeddako beenyweza kale n'engugumuka ku kiriri ne nnyambalira akasajja ke nali nnyoomerezesezza edda amaaso anti namuzuulanga mu kaseke kambajjwe munnange nga mbabbiridde ne tugugulana nako era ne twezooba. Obwekiso yakigalula nsenge. Wano nno ogamba namukkiriza? Namusindikira munne bwe bwali butwefuka nze ne mbeetegula era mu kagugumuka ako n'akavunkano n'akagulumbo ebyaddirira mwe natomerera kaguugu w'essajja eryali liriraanye eyali akutte ettaala ng'amulisa ne beerindiggula eri n'ettaala n'ezikira. Ndabuuka mbayiteko naye obanga mu kkuba ate omukubo yagwanga amagulu ge gali namasambala mu bbanga saamanya kubanga ekintu kyandippira amagulu mu bbanga era okugenda okwezimuukiriza ng'amannyo gakekeetula ttaka erimu nno terirutonze omumwa gwabise nga n'oluba lwekaase. Nadduka muwawa era kiwalazima nga bwentaga nzuuyo mu kanaabiro akaali kabugiribbwa akasenge ka mikono ng'ebiri n'oluto obugulumivu. Kale okukabuuka nalya mungu buteesokoola era kwali kuzannya na waabiti. Mba neewuttudde ebweru ku buddo nga ne mu mutwe mundimu obulege ne mu maaso ebimyanso. Kale neekuŋŋaanya n'enkunkumula okutu kwange. Mu nju mwali mujjudde okujogoolikana era nga n'ebweru enduula etakira bulala nti waalalalala waalalale waalalala eribbi lissa omuntu eribbi lissa omuntu. Kale okuva ku buli ludda ng'owulira kimu nti nywera 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 nywera. Namanya ng'okugezaako okudduka mu kaseera ako kwali ate kwetonera badduukirize. Bwe ntyo kwe kunyaamanyama nga nkutaamiridde ne nziguka mu ddembo mu bumuli obwatuutuula obw'olutentezi. Kale ne ngalamira omwo ne nnambaala ate abantu ne beewuula. Kabamu nti ye ne limala litugwa liti mu ngalo wamma ggwe terivaawo era teriyinza kuvaawo wano. Kabalala nti tulisala olunywa ne tulaba era so kale nga bwe linabbanga n'okutemula abantu. Ne wabaawo nno abasuulamu ne kano nti mwenna ebyo bye mwogera byakutiba ttibe nze ndisalamu lulimi ye liraze wali nnyabula kanyagwe. Buli muntu yatandika okumeguzaawo ekikye. Abamu nti neekukumye mu bitooke ebizijjagavu ebusukka kkubo. Kabalala nti nedda eyo gye baali bafulumye empozzi nga nali mu kabira ka kalitunsi wansi ku kagga oba mu bitiititi ebikwafu ebyali byetoolodde awo. Baateesa okutalaaga amaka era ne bagaba ebikwekweto. Buli omu kye baateesanga nga basuula mu kwanga okutu. Era wano we nategeereranga mu kkuba eririnnya ku kibuga munda baali tebasindiseeyo kikwekweto mpozzi nga tebansuubira kulyeta ntala. Buli kibinja kyalaga we kinaateegera era ebimu byampitira ddala kumpi ne we nnali.
kyokka na guno gujjwa nkyewuunya ekyabalobera okundaba. Bonna baba baggweredde mu keetereekerero k'okunoonya, kale nne neekulula mpola n'enva mu bumuli okutuusa lwe nagguka mu kkubo. Nattinattina nga njolekedde ekibuga era nga nziruseeko akabanga katono, nalaba etti ebbwabwagavu essaakaativu ku mabbali ga mwasanjala ne ndirinnya ne neegungumika omwo kubanga amatu gaali gampaawaala. Naye kale ne mba nga mpulira ng'awulira abantu abava ate gye nali ndaga. Nawulira abakuba akaayo emabega gye nali nva, n'oluvannyuma k'omu n'abalukira waggulu nti abange mujje mulabe, libuggala obwedda tulinoonyeza eri mpozzi nga lyekukumye wano, gwe tulaba enfubakira we lyekuteerera bannange ekyayo kyana okwokya, nyabula nnyina obutaba na mbwa wano kumpi singa tetuligiweerera. Mu kaseera kano nga bakyesansabaga, emmotoka eyajjira ku misinde egyakasammeeme we yatuukira mu luggya ng'eddeena ate ng'eddeeri kale yayimirira. Omuntu omu yalangiriza nti abange mmwe ekidudu mukiteekemu mpola, omuntu talwate kusonjokera wano, muwulidde, mukiteekamu mpola mmwe. Kale enzigi zaakubwa era ndowooza nga zinuunye, mmotoka yabalaga akafuufu. Abantu baatandika okukulugguka nga bagumbulukuka era abamu nga bayitira ddala kumpi ne we nnali. Mu kamu ku bubinja obwampitako ku lulenge mwalimu eyalina emmunyeenyeso eyakubanga era eyankubaganyisa n'okuntunduza amameeme. Bwe yatuuka okumpi ne we nnali n'agimyansisa mu tti kwe nnali nga bw'alangiriza n'okulumiriza nga naye ndowooza mukyamuyita byakubala ati gwe yagamba nti gwe lino bwokka nga mulisa olulyali, yagamba nti gwe lino bwokka mbadde twakulabye dda kakakka gwe manguka eri. Kale emmotoka yabayitako akafuumuula mpawu era mu kwagala okwewogoma enfuufu baasemberera ddala n'okumpi n'omuti we nnali neekukumye. Nalowooza muli nti leero luno balabika bandabye era nga neeteekateeka okwenyugunya mbekkatemu nga nsubira nti bwe naabeetonnyamu ne beesesa kale naawadaawaddako ku mbiro, naye singa tebakikola ng'eyanjalula esiridde. Ebyokunkaliriza nga bwe baali bandabye baabivaako ate ne badda mu birala wadde ng'emmunyeenyeso teyaddayo kugimyansa. So nno singa yakikola baalindabye bwe gammyuse ng'entuluma eri ku mutego ate nga bwe neefunye obugongolo mu muti. Baatandika okwekunkumulako enfuufu nga bwe boogerera owa mmotoka oli amafuukuule mpozi n'okumulangira ekimuwenyusa ettumbi ly'obudde bw'atyo. Nga bakyasiisidde omu yategeeza banne nti eribbi nno eryo lirula, ko mulala nti si libbi ze waliwo ansuddeko ne bino mbu libadde liseveni lye babadde bakkakkanyeeko balinyegeko ensimbi zaalyo, naye nayo ne balisanga nga litemya. Kale yaddeko nti teribadde libbi era nze ebigambo nabitegeereddewo bakira n'okugenda nga sigenda wala wabula nga kalimi kokka kenkaza. Keddoboozi essaakaavu nti gwe nnobeera awo gwe likulabeko ate ago gannaffe agasoveni gaba gaafadde emitima era omwoyo galina gumu guti bemmummululu. Kale ne babawo neyaggumiza era n'agattako na bino nti omwana muwala oyo yali ajja kubasuulamu emiwambi nga badduukirira enduula ezitayosa okuva mu luggi omwo, mbwera nga bwe mutalimala kugwamu luwanga ku lulwe ng'eyali ayogera si ye gyali.